ani abadde akikulembedde sijjukira naye omanye ebyo ekyamazima bakimanyi nti si be bamufuula president bo bennyini balina bye baagala kufuuka omanyi waliwo okwogera ekintu naye nga gwe olina kyoyagala okufuuka president wa Uganda abawagizi be bakimanyi si be bamufuula president bamanyi bumanya nti bo bwe bamuwagira be balina bye bafuuka n'olwekyo sitera nnyo okukozesa ndowooza zaabwe nga njagala okulowooza ku kulonda nga bwe kunaabeera kubanga ddi baali bagambye nti tafuuka n'atafuuka president ddi baali bagambye nti tetugenda kuwagira n'olwekyo n'atafuuka president wa Uganda because bali mu Buganda Kaula Kawedde mu Museveni yawangulwa mu Buganda kyogamba akawedde abo bawagira mulala abo kakati abagambye nti bagenda kuwagira president Museveni kye baagala okugamba nti ku kalulu akawedde bawagira mulala so abo batumalira budde president wa Uganda abo bakulimba ekintu kyokka ekisobola okuwagiza ekisingira ddala kati ekiyinza okuwa obuwagizi obusemberayo ddala gwe kulaga lunaku lwovaako osobola n'okulanga n'osonga mu muntu ne bamuwa kyekisooka ekyo nno kyekisingirayo ddala ekyokubiri kutereeza bintu ebyakyama kuba kati bye bisinga obungi kati olina ebibuuzo bingi okusinga ansa ku buli kintu kutereeza abo bakulimba abo kati abo bali omanye makerere eyo wali wabaluseyo ebivubuka simanyi babikyaliyo nga bikola byakola kye byayitanga mu Gati Party nga babipangisa bupangisa bana bamasomero naye nga balinga nga 100 nga gwe otwala butwazi costa zo 2 n'otikka n'obambaza t-shirt zo n'obayiwe wantu bakuwagire nga bo beyita ba mu Gati Party nga ne baba budde nga gwe weesimbyewo mbidde n'ekkungu beesimbaganyeeko ku Mande nsobola baleeta kulokubiri nawe nobakola ki obaleta ate nga buli abalese bajja bamuwagiro kamala era nga bo bagabo bo pate je balimu bajita mugati kitu kidogo abaliisa go bagenda naye nagala bogera manya bali babakulembera naye je bali bukati bawulira banda byafuzi baba so nolwekyo aba batudde babadde ba mugati pate CNRM bali ku mugati pate abali binda muchala nankabirwa bali babaddeyo nandi kati mujala nankabirwa abadde yeyo nalabye bakale mukwano gwange sinaga in fact nalabye ne Attorney General wa Uganda bakuba naye yabadde yagenti ye kyalowooza ndoza kiriziganya nawe oyogedde kubanga yagambye nti ekikulu kya byonna at the moment NRM ino ku improving ku fortunes mu Buganda for him alowooza batekeddwa okukola bikyaganye basobole okuconvincing abantu kati omanyi lwaki oyo yayogedde bw'atyo kiwanuka kiryowa sigo gamba Attorney General kati oyo bw'aba yayogedde bw'atyo ye nkakasa ye ayina kyasinziirako teriyo kulonda kubeerawo ate kino tikiriiwo lwakuba Attorney General naye buli kulonda tugenda okugendamu ng'ayina ripooti ku buli kyalo oyo golaba kuba njogera kuba nagirabako nga ripooti eyo eyogera nti ku kino ekyalo kuliko n'owa LC ye gundi ye ekyamunyiiza kino nene bweziti kati abo abaana balina information etalina wano mu Uganda ku kulonda okuba kujja so kakati bali ba Mugati Party bwe bayogedde ndoza ye n'abawuliriza n'agamba ebituufu nze mbimanyi era bye bino so waliwo ebintu ebirina okukolebwako kati kubanga bannayuganda bano balaba ekyamazima tebalina nnyo majority tebanafuna nnyo mutima gulowooza nti wateekeddwa okubawo ono president oba ono bo kye basinga okulowooza bye birina okukolebwa bafune well NRM at the moment it is at the lowest one in Buganda ratings are do you think they can overturn this status quo because chiwanuka n'abakaba parliament campaign tugitandise Buganda from 7 it is at the lowest naye eri better than mu elections za 2021
kati kine egaininzemu kati ate gainiemu efiiridde wano Kawempe kyovola banze nina okukkiriza nti abapoliisi bano baffe baludda luvuganya bano abapoliisi bonna abakoze ebyo ebintu n'ababakomandinze baffe bali ku ludda lwaffe bali ku opposition bali ku opposition abajati aba bitongole byokolinda byo lwaki batuwagira chovola ba police yabadde Kawempe bonna bawagira opposition amaje because chovola n'abakulira amaje yali yesimbyewo kitegeza yali tawagira oli abeereko yali awagira yeye abakola ki abeerako kubanga omuntu bw'obanga owagira gavumenti eriko toyinza kukola bintu ebiwe betu n'omuntu eyali asirise nga tali mbya bufuzi kujeeko kola tosobola kusanga bantu nga bali mu kunoonya bululu bali mu kwewa mabugo kuba NUP gano mabugo Kawempe North gabadde maki mabugo bafiirwa omubaka waabwe ago mabugo gaabwe kuba kubagiza naye kizibu omuntu yenna okubanga ayagala okufuuka ssentebe w'ekyalo n'agenda ku lumbe n'atandika n'okkuba embooko nti ye tannafuna mmere n'awamba akabbo k'amabugo n'atandika okubalako nga bw'ayagala ozissa mu nsawo kati oyo aba takyayina kyayagala okuggyako obukyayi so NRM bino ebintu poliisi zaabwe n'amagye bye baakoze kyova olaba nti ne bakandidate waabwe bambi yakaabye n'okukaaba ne bakampeyina nga balabira ddala babuuza kino kizze kuyambaani mukoleraani mutango doyinga ali ku TV send work chike byokulonda aga lwaki mwakubya abantu yes so tosobola kubanga oli NRM ngoyagala obululu naye noddira abantu kuba bayina abantu ababadde babalonda tomanyi kati kankubulire juzi nabadde Kiboga obululu President Museveni bwagenda okusinza abagenda omwesimbako nkubulira owokubiri kuba ye yajja okubasoose naye nja kubulira owokubiri n'owokusatu n'obululu banaafuna nga nomination ziwedde so you already know nti media we already know tukimanyi gokimanyi nti and you stand in that election as a party nga DP and yet you know the outcome of the election already andika kati kiri bwe kiti gwe bobanga ogenda kumbaga kuwasa ne muyisinganya n'abeetisa omulambo ne bagamba nti oyo mukagundi ye yafudde gwe ng'osazaamu nti abakyala bafa ogenda kumbaga muyisinganya n'omukyala eyafudde ng'ogamba nti abakyala tuwasaba abwerere bajja kufa ebbanga lyonna gulowooza oba otajja kola ki tajja kufa ekigenda okutwala abantu mu bululu ate no kankulule obwa president bo baba bamanyi tebajja kuwangula ekyo kituufu kubanga tewaliwo nteekateeka eteekawo okulonda ku bwa president eyo teriiwo enteekateeka eriwo eteekawo okulonda bamemba ba parliament naye nayo batandise ogiyingiramu batandise nayo gijjawo bw'olaba kino ekibadde Kawempe olabanga kirina ebintu bibiri ekisooka bagezeza kunyo kutwala abantu bonna bonna bigenda maaso bayise embalirira ez'amankwetu mu parliament ku speed nenga abantu babiriko ngali Kawempe bali Kawempe ekyokubiri twagala kutegeera kiki ddala ekyakoleddwa era ekigendererwa kyabadde ki kubanga bw'okebera ekyaleeta gavumenti eno mu buyinza bagira ku point zaali 10 point 10 mwalimu point esooka nga democracy abatuuliza ze bayitanga 10-point program demokrasia ye point eyalagiddwa Kawempe nti bagivaako atya demokrasi kiba kitegeeza Mami Kungu okuteekawo abantu abaagala obukulembeze n'oteekawo ne bavuganya kakati bwe bamala okuvuganya abantu gwe basinze okusiima ne bamuwa obuwagizi obwo ku lunaku lw'okulonda ne bamuwaamu obululu bungi naye nga waliwo abagenda obbubala kati nga waliwo abayitibwa ab'amawulire oba fourth estate nga be babuulira abantu nti kino kye kyakoleddwa otherwise toyina ngeri yonna gy'oyinza kubuulira ggwanga by'okoze nga bannamawulire teboogedde be bokka bamanyi okubyogera ebyo
be balina omulimu ogwo kyebava bayitibwa fourth estate nti kakati tugamba tulina organize 3 naye eyokunayo yaki yamawulire yebuulira kakati abantu bonna nti 3 zikoze kino oba kino kyezitakoze kati olw'okubanga abamawulire baagaanibwa era nga yasangibwa nga tategedde nti bamuganye yakwatibwa n'akubibwa nga zizza omusango n'ogusala ne bagusalirawo kubanga abantu abamuyinza okuba temumanyi mu Uganda muno kukubibwa teririwo actually ndozo kireeta obulungi amateeka ga Uganda gagaanira ddala omuntu yenna omukubako ne bwaba mukyalawo ne baba mwanawo ne bw'obeera musomesa nga olina abaana b'osomesa ne bw'obeera nga oli mukulembeze wa gavumenti ne bw'obeera wa poliisi tewaliwo tteeka likukkiriza kukuba muntu okujjako nga azizza omusango kooti n'egusala ekibonerezo n'emuwa kyakkubibwa kati ekibonerezo ekyo eky'okkubibwa ate era kooti yo yeeronda abanaakuba era banaakuba batya era n'okuteebereza ne kubaawo omanyi abantu babana so n'olwekyo buli muntu yenna eyakubiddwako oluyi wadde okusindikibwa mu kawempe eyakikoze yakuzizzaako omusango era osobola bulungi okuguwa era oge nti kyalaze demokrasiya nti bamugyewo point esooka ku 10 points za NRM yakasukibwa mu kasero eyokubiri security kakati point eyokubiri security maneyane MK omuntu eyakubiddwa nga kati ali mu ddwaliro omuntu eyagiddwako kamera gyakozesa okukwata ebifaananyi omuntu oyo teyabadde na bukuumi ate nga gavumenti wabaddewo obubonero obulaga nti weeri kati olw'okuba ate yo yennyini yeenyigidde mu ekyo kubanga abaakikoze bonna babadde bakozi ba gavumenti waliwo kye tuyita vicarious liability nti wabaawo omusango gukuzibwa ogulagibwa nti gwakuzizza so nga gwe kennyini nti wakikoze singa kakati mwami kungo oyina essomero singa omwana wo asiimuula ku ssomero agenda n'ayiwa sabuni muyirivu akaana ka gundi ne kaseererawo ne kakuba omuntu ku ttaka oba n'okufa ne kakuba ne kalumizibwa obeera vicarious liable for the negligent acts of your servant okitegeera n'olwekyo ekyo kye bayita vicarious liability kati ebintu byonna ebyakoleddwa gavumenti evunaanyizibwa butereevu abaabikoze kubanga baabikoze nga bali ku mulimu ogw'ekitongole kyabwe beeyisa ebintu bingi oyinza kumanya babadde ba poliisi oba bajaasi naye nga badde balina ennyukuta ze bakozesa nga bazita jaati ndowooza yabadde eggaali yaabwe aba gavumenti babadde n'eggaali gavumenti yabadde n'eggaali eyakoze eggaali ekawempe eggaali mbadde zimanyire mu bayimbi baali ensikini baani ate abantu baffe njagala mu kitegeere ekyo kiyinza okuba nga kyekyokulabirako nga bajjayo obujja ku bitegeke tubiyita templates ffe mu mateeka nga bajjayo obujja ku bitegekeddwa okukozesebwa mu kulonda okujja gavumenti yabadde n'eggaali ekawempe yabadde n'eggaali era gavumenti ebikola byonna byeyakoze ebikoze ya gavumenti yennyini kuba si kitongole kya poliisi si kyamagye si kyabaki tikirina tteeka mwiriri kugamba yadde eggaali joint security ate joint ng'etteeka ki eribafuula joint toliyise eggaali gaali eyo yadde eggaali ya gavumenti kakati bakoze eggaali era nga gwe mulimu omukulu gwerabika nga gwegenda okukola mu kulonda kwonna okugenda okubeerawo what actually happened mu kalulu kano clearly you're saying Chewalabi, it was not a shock, it was not a surprise, you expected it. That's number one. Yes, but it's okay. Yeah. So president wa Uganda yetaga bamubulirenga obuwagizi agenda kubujja mu byakoze sekibuga wasanze abanyalonda byo nga bagamba ki nze neewunyiza nnyo kubanga bagambya wallahi bilahi nze tebagenda kumulonda okujjako ng'aterezeza akawaayirako nali sikiwulirangako era ate bo omanye ovanga ku bantu nga bakuŋŋaana mu bungi nga bwe wabalabye nga tewalanze birango naye nga wagambye bugambi nti mujje kitegeeza balina cell based network
eri mu buseero bo basobola okwebuulira kakati ojja kubawulira Mukalulu so nolwekyo bano abatudde bamugati pate balimbira bwerere president wa Uganda katuje bwetukoma Dr. Rwanda nga yatwewunyisizza ensi y'omuddugavu esobola okubogolera abazungu bwetyo kyekitanula Rwanda nalabye naba M23 gen nabo lero badde balina okuba mu nteeseganya mu Angola nga basindise ne ttiimu tunabone babenga ati akatubisazizaamu olw'envumbo ezateekebwa kubamu ku basajja baffe but also ne unwillingness ya Tshisekedi okuteeseganya ebbanga lyonna tuze twogera manyi tulina obuzibu Africa eno Africa erabika eringa bwolaba amikungu wali olunzeeko enkoko ey'ekyayi oba ey'omuguwa nga basiba nsibe enkoko eyo ojjojje nga teraba osale ekyayi ejja kusigalawo awo ng'erowooza bakyagisibye kakati ensi zaafuna obwetwaze okuva ku kyayi ekyo naye ensi ezimu ziringa ezikyalowooza nti zikyali wansi w'abafuzi b'amatwale kati ng'ezo mwezi ensi mwe muli n'ensi eya Congo kakati tulina Belgium eyo be bamu ku baali bacolonizers naye ndooza bo tebalina mpisa balinga boliwa bolaba Abafalansa Bungereza ensi ze yacolonizinga ze yayina ng'enfuzi y'amatwale nga Uganda ekyamazima yazeetakkuluzaako ebibagatta buba buyambi na busuubulagana ebisigadde tebibeera nnyo as direct ng'ensi Bufalansa ne Belgium ze bacolonizingako kye baagala ozikola naliko juzi Cameroon naye Cameroon oyinza okikkiriza nti ne bwe ziba nvandiirwa zino greens ate zifuluma ate ne zikomawo obukomi ne bazisuubula nga bazirima ne zifuluma ne basa ku nnyonyi ne zigenda kati ate ne bazimportinga okuva e Bufalansa lwaki kiri bwe kityo bufuzi bw'amatwale obubi Abafalansa abo kyobulaba ensi zize zikola spate of dismissals ogenda okulaba kakati nga bulaba kano omuvubuka omulala eyawamba awo ani ono wa Burkina Faso bw'otabagoba basigala balowooza kati yo Rwanda bwe yabagoba negoba n'Olufalansa nedda mu Lungereza nekyusa system nekyusa kakati bagirinako omutima omubi ekyamazima ekitta bantu ekyali e Rwanda Bufalansa ne Belgium tebayinza kwewala nti be baalinamu omukono kubanga gavumenti ezaaliko baali bazitambuliza ku lujegere nga lwambwa n'olwekyo buli ebyakolebwa baali babivunanyizibwako basharinga nga intelligence buli kimu baali bakimanyi era bwe kyatuuka ne UN yasiba musibibwayo nedduka bano abaana be baava mu nsiko ne batereeza eggwanga ne bajjawo ekitta bantu ekyo ekitta bantu was not a spontaneous uprising no kyali planned baali bakipulaningira ebbanga gwe walabako wawulirako nti loole ziri mu ggaba kakati zigaba Jambia buli kitundu kyali kyafuna nga weeziri abamu bakozesa makyaki kyova olaba by the way Catholic Church e Rwanda si kintu ekyamaanyi ennyo kubanga bali abayaaye baagikozesa omanyi buli kintu kirina abantu abakyonoona kati kyaki wana Uganda erina okwegendereza waliwo kyaki ye Kenya kyeyagala okutandika okugoba ebyobufuzi mu kyaki olw'okuba mulimu abantu kati mu Mountain Kenya abawakanya gavumenti ebikola byekola n'okuwamba abantu n'okutta abaana abavubuka ba Genesis naye ate kati babaganye okutandika okuddamu okwogera ku butuuti kati tugenda mu kulonda kyaki ezigenda okutugaana okwogerera mu masinzizo oba emizikiti egigenda otugaana kitegeeza giba gikolaganye butereevu n'abo be tubadde tugenda okugaana okukola ebikyamu so kyemuva mulaba nti kati tulina emijiji gy'abavubuka abaali bayonooneka nga tebafa ku biri mu nsi kubanga bonna baali baddukira mu kyaki z'abalokole ezirimu endongo tezirimu kwogera ku ggwanga ne alina odikulembera
ekyo sikatonda kyatugamba nedda. Okay. So n'olwekyo Belgium nga ba pen holders okuviira ddala eri mu UN Security Council be bakubiba chemical abakuba chemical Rwanda. Kyekyo Paul Kagame yali kusande ng'ayogera nti buli mawanga batega nti bane ekino nti baatuganye tyali yabanti Belgium yatuganye. Belgium be batabuzi ba chemical fedda nga twesimbyewe Makerere nga oina kubokola task force oina treasurer oina chairman oina deputy chairman oina oteka n'okuteekayo in charge of malice and sabotage agenda okuba chemical kati yo Belgium nkubi yaki ya chemical ewaayiriza eggwanga ettono ekisooka mwe mwalisala ne mulifuula ettono kati ate muli waayiriza mugamba nti eggwanga ettono kubaka kati olaba ne Eastern Congo eyo carry under the control of M23 is twice the size of Rwanda. Naye gwe tekikujjira mu bwongo nti ejje ery'eggwanga eddamba gwomanyi ti no Congo yemu ku nsi ezisinga bannamagye abangi mu magye mu Africa. Naye bonna buli omu ali ku bibye baafuuka batumbocrats omanyi twabogerako wano tumbo kitegeeza lubuto kati mu kifo ky'abateknocrats bo baafuuka batumbocrats. Gwe bagamba nti kakati bano be bakola eggwanga baalirya division zisatu baliwo akawumbi buli mwaka ka $, ate kati America egenda bikendeeza erabika kubanga Trump ke yazze kati buli kintu kirina okuba ne justification. Sente efuluma, what is the return on investment? Kati ebitategerekeka bena bagenda bisazaamu. Naye sente balyandi abamanye baddukanga bolaba ensendene ku musana okuba mwaka inja katini bonna ne bakola ki ne badduka. Kati yo Belgium eyagala okulaga nti incompetence on management ya Congo DRC should be blamed on the defensive neighbors against problems. Rwanda bwete defending border zaayo kitegeeza kubanga jjukire ekiriwo na kikugamba na wane era njagala kukiddamu eri agasajja agatta abantu e Rwanda aga FDLR n'abaana baago kati n'abazzukulu bonna bali mu Congo. Kati ate gavumenti ya Congo amagye gaayo gaalema okulwana kati yeeyazikaaga agasajja okugirwanirako entalo zebeeyagala okulwana as mercenary forces. Kakati kitegeeza ki nti they are partners. Gwe bw'obanga topimye ensalo yo kitegeeza nti bwe bamala okugirwanirako kyekiddako si kwe kutambula nga bajja okuddamu okukola programu yaabwe nga baagikolanga. Ekyokubiri balina mugigezesa bagezesa byakulwanyisa. Bwe basanga batuuseko nga abazaalirano baayo n'abo abagenda yedda naye nga baafuuka banna Congo okusinza ku article ku constitution ya 1960 ya Congo bo baakebera ne bamanya nti bano bebe Jambia zaffe era buli bifuna akaganya bitema butemi beba abayina abaana baabwe abakola M23. So eyo si Rwanda naye yo Belgium yesinga okumatiza ensi endala zonna buli nsi gye baba batudde nayo mu UN Security Council okuyisa resolution zonna ezakayita waliwo ezebbiri ezakayita against Rwanda. Belgium yebezi kulembera. So ne EU nengeyisa envumboko. Andi kakati kubanga kakati kitegeeza goyinza otya okuddiranga buli dakiika onkola ebyo naye n'osigala mu nju yange nga mwate muobeera. Kubanga ezimu ku justification zeewa ffe tuli wali ffe kitebe kyaffe intelligence agencies intelligence sources tulaba buli kimu kati mutuviire mukolera ebintu byaffe. So Rwanda kyekola it's a step in a good direction. Of course titubalina kyakukola it is not the best. Omanyi bali beeyita mpologoma naye njagala okutegeeza abo be Belgium naye njagala okutegeeza enkukunyi esobola okubonyaabonya empologoma okusinga empologoma bweyinza okubonyaabonya enkukunyi. Abantu abamu tebakimanyi kati Belgium efiirwa kibu kati ye esobola okubeerowooza yeeyita ya waggulu nnyo naye kakati njagala okutegeeza wano kakati bwolaba Bufalansa ne Burkina Faso amaziga gokka agagikaabya akakasajja ke Burkina Faso ne kayita Bufalansa nti kati jangu mbakkiriza muje twogeremu badduka misini tebagobera na rutusi za nnyonyi kuba kati bategedde enjala egenda obbaluma buli lwe babasazaamu
ezense ezigamba nti ngabi za buyambi zirimba zo zennyini zifuna obuyambi okuva eno nga ziyita mu kutwala byaffe bw'olaba kaawa wa Uganda gy'alaga gw'okimanyi nti ezimu ku nsi ezisingira ddala the biggest consumers of coffee Finland, Germany and obusi tekayina yadde omuti gw'emmwanyi kati ate ensi ezisinga okutunda coffee size ezisinga okulima coffee lwaki wano kyova olaba nti tebaagalira ddala era president lumu namuwulira ng'agamba kati tusazeewo value addition njagala kutegeeza tugenda kukola buli kye twetaaga naye tetusobola kukola value addition kusinga ng'ezo ensi kyebaagala gwe tosobola kutunda cappuccino ewaabwe abakugamba siwa mutindo naye bagamba nti kale katubongereko bo balina kugula raw material katubongereko kale sente tugabane half naye ebyuma byonna ebigenda okukola value addition na buli kimu feffe nnyini ffe tubireeta ne ba earmarkinga I think it is close to over billions of pounds ezigenda okujja wano okuviira ddala Italy okuva Finland okuva zigenda okujja lwakuba ate nagenza okulaba nga ate ne parliament yawana eri mu kuwaayo so nga bali kye bali mu kukola kwegamba ebintu bya Uganda ebintu bya kasente akatono bwate baguze amawanga amalala yes so tewali akatale k'emmwanyi kasobola n'okugisaako gavumenti n'olwekyo Rwanda yabadde ntuufu era mugenda kuwulira amaziga si kye ekisinga okuginyumira naye ndowooza kye kisaanidde saawa kakati njagala mbeebaza ekisooka abalonzi nze nsobola kubaddamu bibuuzo byammwe naye ebibuuzo by'ani abakiikirira ani abakulembera ebyo byammwe mwe mubalonda ensonga kwe mubalondera zezo zennyini kwe basigala ababalonda nti bamanyi bayimbiramu mubasabe ennyimba ezimala mwongere balonda naye bwe mubanga mwagala bakola ebirala mulonda abasobola okukola ebirala buli muntu kyasobola okukola ekyabalondi ba Uganda mwina bulungi amagezi agamanya nti kino bakisobola kizibu kakati omuntu okwesimbawo nze ngambidde naye nkugamba nti nze kasitononda nze nja kubaweeseza ebizungirizi mbiweese bibeerenga wano weebiri bye bibatwala ku mwezi kizibu okubanga manyi okukola ekizungirizi ng'okuva lwe nalimbadde mu nsi ekyo temugitegeeranga n'olwekyo abalonzi mutegeere kati abantu be mulonda okusinziira ku bye bategeera bye basobola okukola ekyo mukulu Kahamba ono yabuuziza ekibuuzo opposition bo tebasobya nga lwaki tebasobya teriyo omuntu yenna atasobya enjawulo nti ebikoleddwa ekawempe si nsobi bino bigenderere era ffe tetusobola kuvunaana gavumenti nsobi zeebeera ekoze tugivunaana ebintu byekoze mu bugenderere ezo si nsobi ebyo bigenderere n'olwekyo mwami Kahamba ebintu bibabanja kubanga because your president akugamba nti waliwo allegations of ballot paper stuffing, altering results, destroying ballot boxes in Kazo, Angola, Mbogo Mosque Zone, because apparently some people did not want those votes to be counted. There was campaigning at polling stations, intimidation, violence, etc. Akati njagala kumutwala nti kubatwala nti aba NRM bali serious ku ekyo kyeboogera kubanga kisobokera okubeera omutuufu bw'ogamba nti tebali serious nze bajjajja baatugamba nti waliwo ababbi abayingirira abantu ekiro ne babayingirira naye nga bumanyi mu byalo ng'emmere ebiseera ebisinga bagiyingiza ne bagikomera ku sigiri naye ng'eri munda mu nnyumba kubanga omukulu tannadda ababbi baamenya baayingira baatuukira ku mmere ne batandika okulya naye bagenda okuwulira mu nva ng'omunnyo muki mutono
kati ne batandika ekyo kyokka kye kyakubya abawaka lwaki omunyu temuliki ngeri ngeyaabwe kakati lwaki mwatadde omunyu mutono munva kwe kujoga ensanafu n'omala n'ozituulamu n'okola ki kati NRM babanga ababbi kati abali mu kkuba bakuba nalukoola nti omunyu gwabadde muki eri mu kukola eri mu kkuba nalukoola eri mu kkuba bannannyini mmere munyo gumala mu mmere babbi ba mmere abali mu kkuba bannannyiniyo nti lwaki omunyu mwatadde mutono ne president ensonga zino zikuwate president wa Uganda ebbanga lyonna nze ntera okulabula abantu be bamulekenga baleme muyingiza mu bintu by'amateeka gatalinamu bukugu ye ayina obukugu mu bintu birala naye by'amateeka takola ki kubanga election petition ng'eyo kati bagenda kuwaabira ani gwe bagenda okuwaabira ekyokubiri bwe bakugamba nti eri balemesezza okulonda kati ani yabagambye nti babadde bagenda kulonda bo kuba ebya evidence yonna eraga nti buli we balonze tebalonze bo kati kijja kitya nti ewatalonze babadde balina kulonda bo naye mu mateeka tulina standard zoyinza okunalifyingiramu an election standard esooka ya illegality nga wabaddewo nalukola mukozi wa gavumenti n'anoonyeza akalulu mu mmotoka za gavumenti kakati mwami nalukola ekyo yakikoze mwami nalukola yakubidde amasasi abantu ku polling station oba irregularity bamukutte ye agaba obupapula bu ballot papers era irregularity ye ina standard ey'okubiri substantial effect nti ekyo bwokebera polling station esatu tatana nga zonna abalonze bali 2,206 ng'obwo bulute bwazze bubadde bugattako obusobola okukyusa ebivudde mu kulonda ne bwoba obuwadde NRM. For example, Honorable Mbide, Ombole President, yakikatiza nti polling stations 15 obulute bwabaliddwa. Era nga tibobugattagatta singa babadde balonze abalonzi emitwalo 5 tejawuliddwa mu kisa. Okay? Yes. Kakati mu kulonda generation eyaggwa olwa voter apathy yaliwo abalonda bali 40%. Kati era tugambe nti waliwo candidate eyandifunye 60% abatalonze. President wa Uganda yeetaaga ebyo bamugambe nti voter turnout era ekigaana abantu by'okwangudde nti aba yababuledde nedda kuba ogamba nti oli ya campaigning ku polling station bwe yamazaako ne bagaana okulonda ajja kugamba tekikkirizibwa ku campaigning ku polling day kakati more so within the polling station or polling center. Naye kakati ekyo era kumala budde kye nakugambye nti omubbi amenye enju ali mu kulya mmere yammwe kati atandise bakuba nti omunyu mwatadde mu mutono ekyo ekintu president wa Uganda electoral commission ebadde evunaanyizibwa okukuuma ebyokwerinda omanyize njagala nnyo neesibe ku kiki ekyatwala abantu abo mu nsiko kubanga kyekintu kye balina okukolera ensonga namba 7 yali elimination of corruption yali elimination of corruption and misuse of power. Okay. Kwegamba corruption yoyo tugambe nti kale buli bwanguzi naki bribery emwe mugenda n'ebyo n'okubba naki n'okukozesa obubi obuyinza. President wa Uganda twagala tulabe eyakozeseza obuyinza obubi obwajjaati eyakozeseza obuyinza obubi obwa akoleddwako ki misuse of power yendi mu kuwandiika wano misuse of power. Okay. Kakati president wa Uganda twagala gwe take up leadership bamu ebintu ebyo birekere abalala babyogere naye kakati gwe ovunaanyizibwa okulaga obukulembeze nga president wa Uganda
tulowooza nti olwaleero abakozesa byo kopolo gundi bamutute sergeant gundi bamutute kapteni gundi kubanga n'abali eyo amagye gennyini gagenze poliisi yagenze ne gaali ya gavumenti gye bayita jati nayo yagenze. President gwe weewale okuyita bannamawulire otandike n'obbaga onaatera obbagamba nti aba NUP bajati kakati kubanga nakyo kati okisobola. Waliwo minisita yagaye nti aba NUP bayambala ebyambalo ebifaanagana ebya jati. Tokiraba okukwataganira awamu ffenna kubanga katulabye ekiddako ne tutuula ne tuyisa nsalesale awa gavumenti nti obanga singa tutuuka nga tokoze kino nga tetukyusiza mateeka kujja poliisi mbyakulonda kukola ki kujja magye mbyakulonda kukola ki bwe tuba bino tetubituuseeko tewajja kuba kulonda. President wa Uganda osobola omuteeka ku nninga nga oludda oluvuganya ffenna ekintu ekyo n'akisaamu ekitiibwa. Naye obuzibu kati of course buli kibiina kya byabufuzi bw'okitunuulira kiringa kikere. Omanye ekikere tekyawula mazzi gookya na mazzi ga bulijjo era gonna kigapima kigwamu bugwe. Ekikere era kyova olaba tewaliwo kyali kitugambye nti ago gookya gano tegookya. Ekigwa mu gookya sitoole mbalala be bagituwa. Bagamba amazzi go ogenda okugayiwayo ge wali otadde mu nsuwa nti mwabaddemu ekikere. So abantu bapimisa mubiri. Naye singa tubadde tuli serious twandibadde kati ekisookera ddala tutegeera kalulu kika kyakajja mu bwa pulezidenti bwa Uganda ng'okebera ku kano akannalukoola osobola otegeera fe njala kubulira bajjajja baatugamba manyi mwe kungumulaika temwakulira nnyo mu byalo naye fe abakulira mu byalo abatuwuliriza twafuna nnyo omukisa ku zino ze bayita fireside plateaus. Twatuulanga ku muliro nga bajjajja batubuulira engero. Nolwekyo tufuna okumanya kungi kubanga ebbanga lyonna bajjanga batubuulira. Bajjajja baatugamba mbu waliwo ekyalo kyaliko ababbi nga bayitiridde okubba ebirime by'abantu lumu ne bakwata ababbi mameka 3 erosi n'ayita abantu era erosi n'abasalira n'abagamba nti kakati mwe mubadde mubba nti kati ekibonerezo kye mbawadde buli muntu akkirire mu nnimiro ajeeyo ekintu kimu kyasinga okwagala. Kakati agabbi jjukira bulijjo gabba bubbi kati ate bagatadde gakkirire oyo yasooka ye teyamanya nti kisaliddwawo wano yaleeta nnyanja kumbe Ssentebe agabbi olwakkirira wano n'asalawo n'abatuuze nti kati buli muntu kyaleeta bakimuyingize nga kiyita nnyuma. Eyasooka yaleeta nnyanja ne batandika okugipika bagiyise emabega kyamukalubirira nnyo. Owokubiri naye abajja ye yaleeta mucungwa. Kakati baba bamuyingiza omucungwa ogw'amaanyi ow'ennyanja n'atunula n'agamba kiki kino ono bamuteekako omucungwa nze nnyanja yannumye naye omucungwa aseka busesi n'abagamba nti munsaasire ekinsesa si kuba nti sirimwa ndi mu bulumi bwa njawulo naye ekinsesa kya munnanga oli asemba yajja tikubanga yaleeta nanansi kakati ajana nanansi kakati omuntu yenna bw'obanga olabye ekyannalukoola kati agenda kuba pulezidenti oleeta nanansi so kigenda kukaluba nnyo okusinga kino kye tulabyeko. N'olwekyo akaseera kano tukakozese ekisooka okukubaganira ku busimu tutuule ate tubeere ne joint effort okulwanyisa bino dictatorship eno etandise oba obwannakyemalira okulonda okutaliiwo naye nga mu bitabo balaga nti yeekuli nga saakula mu kunoonya akalulu ekawempe ate nga mwalina mu candidate nga DP you are the vice president w'ekibiina mwalina mwami Henry Kasacha. Kakati nze nalina obuzibu nze ng'omuntu nze simanyi kulimba Adam simanyi kulimba kakati ate ku mikutu egy'enjawulo nali maze n'okyogera kubanga mwami Nalukoola ng'oggyeko ebirala byonna ng'oggyeko n'okubeera nti munnamateeka munnange ye yennyini yali mukwano gwange era nze gwe nali mpagira naye
ekibiina kyange nafuba nnyo okulaba nga nkigamba nti opposition tuleete candidate ki omu naye kakati gwe ndowooza yesobola obutasinga kubanga bwe bakuba akalulu abangi bye balowooza kyekisinga kakati bwe olaba kiri kye balowooza kisinze nze ne ŋŋamba nti kakati nze kanzire ebbali nsirike kubanga ekisooka nze gwe mpagira mulala saayagala kubatabangula siringa bano abalala abalina ebibiina byabwe ne bimala okuleeta candidate ne bamuwaneeza ebipande balaba bugayagaya ne balinnya akadaala ate akekibiina ekirala so waliwo n'omwami awo omu gwe nasanga nga yagamba mbu ye gwe yali awagira teyamulaba ku ballot paper teyajja ne mubuuzaani nagamba nti aganaga kakati yanoonya erinnya aganaga nga taliraba alaba bamukiibi simanyi baani takati n'obusajja butawanya tebwesimbawo kakati gavumenti teyakola na civic education kusomesa bantu teyabikola so kakati nze obutaswala bwe ndi mwami kungu nze enkola yange ndi very clear era ne mu kibiina bamumanyi nze kyenjogera nkyogera I am not opportunistic. Ndi very clear. Ekiseera kyaliwo nga mpagira endagaano, ekiseera weekiri kati nze nkulembeddeera okugisazaamu. Okay. Tewali. Good. So, what is likely to happen? Bazana Lukola, what is expected in Mateka? I know kulayira when and singa NRM eremerako. I know kulayira. Agenda kulayira mu wiki enejja. Kubanga ne bw'oba owaaba. Tebasobola kuteekawo engeri ya injection mu kulayira tyagira alindako tekisoboka kati olaba waliwo ebintu ebitasoboka okujjako nga tewali kulonda kati singa oyimiriza Nalukoola okulayira kitegeeza fo tutadde naffe tute abawagizi baffe tutandika okukolawo gye bayita state of ungovernability kubanga ekyo kiba kisusse era gavumenti esobola kikola oyinza okulaba petrol station zonna bwe zikwata omuliro buli erowoozebwa nti eyina amafuta geeguza gavumenti ekyo tebasobola kikola